Yes, omulungi atulaba nkubuuzaako nnyo ne nkugaa nti okola kyama nnyo kubanga weekumidde ku KBN Media. Omwanjuzi Ndishon Hassan Dumba program bagiyise Touch. Yes, omulungi olwaleero tuzze tutemeeteme ensonga nga bwe ziri. Tuzze tulabe tukube touch mu bintu ebikoze amawulire neera. Ku mulundi guno ekyenjawulo ku set tulinako omukyala. Agenda kuba naye atubuulira ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga bikoze amawulire. Mukulu mwanje kwali tulinako n'omugenyi omulala naye era agenda kuba atubuulira. Commentinga, subscribe, kona mukade kikulu nnyo ekyo. Buli sharing programs zino zituteekayo buli wokonda mukade ogenda kuba ofuna notifications eza programs ze tuba tutaddeyo zonna olime kusubwa. Wano we tuli tuvuddeyo mu Bulango. Ntandikire side eno oba ntandikire side eno naye kantandikire side eno tugenda kweyanjula amannya then kansokere wa mukyalo ono ngenda kukwatirako tofaayo. I have nothing. Introduce yourself. Your names and I know where you're from. Okay. I'm by names of Lagum Miriam Okelo, a pharmacy assistant from Gulu. Gulu, Western Uganda. In northern Uganda. Western Uganda, northern Uganda. Northern Uganda. Yes, Amanya gange oba erinnya nti Kabaka yabeera n'amanya. Erinnya Simon Peter Mukasa bali ku ddembe nga ndi mukozi wa firimu era ndi Reverend. Ebyaddala oba ebya firimu? Si bya firimu, bino byaddala. Bino byaddala nnyo. Eyali omulema kati osambagala. Kati ndi bulungi. Eyo n'emboozi ogenda gituwa byatandika bitya ebya accident nawa ekwisiza eti accident? Accident eno yampisa bubi nnyo. Naye neebaza nnyo abantu bonna ababaddewo okunsobozesa okutuuka kati wendi kuba kati ntambula era nsobola okutuuka wano wentuuse ku program yo. Tugenda wegenda tuwa olugendo olwo mu maaso awo. Amina. Tweyanjuza nnyo. Weyanjula amannya ne wajooviiridde ssebo. Erinnya nze mwanje Stephen aka Kabanana ne mukozi wa firimu ate ndi mulimi. Ate oli mutunuzi wa nsonga mu ggwanga. Ate nga era nga nsobola okukuba torch mu nsonga yonna ebezze ku mmeeza yange. Amina. Yes. Era sirungenda tutandikirawo bwana Kabanana. Tuzze tutunulidde ebibadde bikoze amawulire mu wiiki eno yennyini. Tubaddemu n'amatikira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri aga 31. Tugenda kuba touch mu bintu ebibaddemu mu matikkira gano. Twalabako speech ya Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Netulaba ne speech ya nnyinimu Ssaabasajja Kabaka. At the same time ni wabawo ne video esaturatinze nnyo nno ku mikutu eja migenda wala eya Omulangira Semakookiro yaweebwa cake naye n'atajja yalaga nti oba oliwo ekiriwo njawo nkubira ettooki mu bintu ebyo. Kakati nina speech gyesigenda kwogerako eya Katikkiro kuba olwedde yajja nga Kabaka yakajja manya Kabaka alyokaaso ajje ku kazita akaaliwo wakati mu Buganda n'ebweru akali ku basajja naddala abali ebweru eyo ke baateekawo era abataka abeevaamu ne bagenda e Namibia balabe Kabaka. Katikkiro olwedde yabyogerako mu kwogerako okwasooka nga Kabaka yakajja. Speech ebo gigeraganye n'ey'omulundi guno era yadde yawuka kitono. Katikkiro akyalina obusungu. Akyalinamu obusungu. Ku bataka, ku bavubuka abayogera luli lwakuba nti alabanga abantu abatategeera. Naye bye basobola omulwanira olutalo singa wabaaweera ekiganye. Abo baalabanga olusi abakola ebitali bituufu. Naye nze nga nze nandigambye Katikkiro ffenna tumuwa ekitiibwa era tumwagala nnyo era twasiima nnyo Kabaka bwe yakwata n'amuwaddamula. Yandibadde ensonga zino tazikutta bubi as such
ne bulwogerako ng'ogezaako abantu bagezeeko okuddamu okwawula abaana mu byana mubalabe nnyabo kiyinza okuba nze tekimpulikika bulungi wabula bw'okola ekikyo gwe n'osirika kuba nawe yasirikirako awo kabaka nga bulayo ndowooza wiiki ng'emwajje Katikkiro yava mu mawulire gonna nga talina kyayogera nze ndaba nga waliwo akalembeereza abantu bonna osobola okuba ng'oyagala kabaka naye toyinza kumanya ati nze njagala ntya kabaka oyinza okuba kabaka yakuwa omulimu ng'era omwagala nnyo nga nze n'okunsiima okumpa obwami bwonna tajja kukikola naye nga omutima gwange gwomwagala nnyo kati obwagazi ebiseera ebisinga bwawukana nze atagenda kufuna lukusa kugenda mu Mengo nyinza kulaga nti obwagazi bwange eri kabaka kitegeeza ekiro kye nina okubuukira naye kabaka gyali wabasobodde okitegeera tegeera nti naye basajja bange so kati nze mu ndaba bange y'ebintu mbadde njasaba Katikkiro speech zalekera okwogera ku bavubuka ku baki naye nga speech wadde azizaganya ku bavubuka nze nalako n'abantu abakulu abaddala nga boogera ku nsonga ezo zennyininyini eza kabaka abantu badde baagala kulaba kabaka waabwe yalambika bulungi nti ensonga z'obulamu ziba za bulamu si buli muntu agenda kujja gambe nti obulamu bwa kabaka buli bwe buti kitegeeza tuba tutegedde naye bw'okitigala ng'okiremerako ennyo kiba kibi nti enkya bw'onaafuna ebiseera ebisinga bubeera nga olina ekikomera nemukuba n'okuba mukazi wo nakuba enduulu nenzija nensanga nga mukazi wo n'ogala lwaki temuva ku maka gange ababbi abaddala we bajja n'okuba enduulu sijja kuva wange kujjawo kubanja mmanya wayombayomba nnyo naye mukazi we tujja kukeera ku makya nga babasi naye nga nawulidde so bwezibanga zino enduulu badde bakyala nabamme bebalwana tetukisoosowaza nnyo kuleka nduulu zinaddako nga ddala waliwo ekiriwo naye baagane kujja kutaasa tokiyange bweti weekomye kyemanya omuntu yenna omugezi aba akoze eki abasobola okuba nga ategedde ensonga tweyanzeege ekya keeki kasooke tuve sayidi eno ensonga ozitegedde nga bwe zibadde oba ozimanyi nga bwe zitambula sayidi ye eriki era kirekawo Buganda sayidi yange ku speech zino ebbiri oba ku njogera zino ebbiri eya Katikkiro n'eya Ssaabasajja Kabaka Lukoma Nantawetwa ekisookera ddala ngenda sookera ku tunulira kamera tonyonyola nze abalabi baffe bali wali essebo ndamanyi nyonyola ndabi otunulira obululu ngamba musajja kati ku nsonga ezebbiri eya Katikkiro n'eya Ssaabasajja Kabaka ngenda kusookera ku speech ya Katikkiro okwawukanako n'omuteesa asoose nze mmanyi nti Katikkiro wa Buganda oba Katikkiro yenna wabeera omulimu gwe gubeera kuwaayo ebyo ebintu ebisaanidde okuweebwayo mu kiseera ekituufu n'olw'ensonga eyo nze mmanyi nti Katikkiro byonna bye yatugamba era byazza atugamba okuva emabega bintu bikulu nnyo era bituyamba ekisookera ddala Katikkiro kabaka bw'atabaawo yabeerawo okuluŋŋamya Obuganda era gwe mulimu gwe era yaweebwa ddamula nga kitegeeza nti agenda kuyambako kabaka okulamula Obuganda so ekyo ne bwakiddamu emirundi 100 gwe mulimu gwe era alina tutegeeza nti ddamula gyakwasibwa bwe buyinza abantu twerabira nawe nkimanyi weerabira era ebiseera bingi nnyo tuvaako ne twerabire ebintu bye tulina okukola ffe ng'abantu katono nnyo Katikkiro mu speech ye nalabye emmundu yazoolekeza nnyo abavubuka anti kati kirekawo abavubuka ne Buganda anti kati abavubuka Charles Peter Mayiga yayagala nnyo abavubuka ng'atandikira ddala obukulembeze bwe mu Bwakabaka bwa Buganda naye kati abavubuka baffe ffe abavubuka kuba nange ndi muvubuka tuvudde ku bintu bye tuteekeddwa okukola eby'omugaso ekisookera ddala ffe abavubuka tulina okuva ku bintu ebyo ebya pokopoko ne tutandika okukola kuba bwe tuba tetukoze okuza Buganda twetaaga kukola tetwetaaga kwogera tetwetaaga kulwana na muntu buli muntu akole kyalina okukola ng'omuvubuka tusobole okuzimba Obuganda naye ne bw'onadde eri n'owoggana n'oyomba
n'okubono n'okuboli n'okuba abakulembeze tekirina kye kituyamba era tekitugasa ffe ng'abavubuka tulina kukola mpozi gavumenti kyerina okutuyamba ffe abavubuka abaganda kutuyambako kututeerawo bintu bituyamba kutuukiriza mirimu gyaffe ng'abavubuka ne bwe tuba tetukoze ekyo ne bwe tunaakeera ku nguudo ne bwe tunaakeerawa tetulina kye twongera ku Buganda so Obuganda ffenna abantu abali mu Buganda oba n'abali mu Uganda okutwaliza awamu ekitugasa kola bintu bye tuteekeddwa kola amateeka gatuyambako buyambi oba weegali oba tegaliiwo wadde nga ga mugaso nnyo naye ekisinga obukulu kukola ebyo bye tuteekeddwa okukola era singa buli muntu akola ky'alina okukola Buganda egenda kudda ku ntikko wama mukulu Peter kyayogera Reverend kyayogedde tekiri nti nno abavubuka tebaagala Buganda n'ebintu nenyina abavubuka bibadde bakola bayita abavubuka era badde babikola ku lwa Buganda omuntu okugamba nti taata aliwa kikujjako ekyokuba nti awakuwalambye olwafuusa omubi talaba kitaawe byebisinga okumenyaani bibadde bisinga okwogera wakati awo so nze ŋŋamba nti either nga bwatugambye nti Katika yagalanga nnyo abavubuka kitegeeza alina abavubuka beyayagala kati abatakyali bano abaliko sakasibe babe beyayagala kuba baba yajja nayagala abavubuka we yajjira kitegeeza abavubuka beyayagala abo baakula kati bano abaliwo si babe kuba singa nabo babe yandibadde abalungamya bulungamya era tiyandifunye tolina kunyigira nnyo omwana ka omwana omukuba kibokoze ezisooka tobbanva tomuyimba mu lumbe tomuyimba ku mbaga omwana wange abbenva wana ekisa ekyokubika yabagamba oli mu kusooka naye kati ku muno omulundi ate yandibadde muntu mulala so nze ŋŋamba nti nga Katikkiro ffe tumwagala nnyo tumuwa ekitiibwa era ng'abavubuka buli muntu ali ku sayidi ye kuba teri muntu kabaka omuntu gwalondobye namuwaddamula kiba kintu kirala nnyo ate bugana nebyafaayo bya Buganda ne bakabaka abalala ebiseera ebisinga bakabaka abasinza okuvaako ate baba nnyo bakatiko baba nnyo mabega waabwe kati omuntu wena wajja nga asoma history kimwetera okuba nga ayogera byabayogedde eza talibako mutwe n'amagulu naye nga kiyinza okumwetera okukyogera okitegedde so nze ngamba abavubuka bano si bakutunuza mundu ebakuba wabula bakusooka bakuluŋŋamya naye alage nti bannange ekyo kyadde muteesa tekibadde kituufu naye ekituufu kyekino ate era kiveeko abuulira omugezi tatawaana nnyo so si buli sipiiki enajja nti abavubuka ab'omutimbagano abavubuka ab'omutimbagano abavubuka ab'omutimbagano no olowooza obwakabaka tebwayingira mu politics kuba ndaba waliyo abasika bazze eno waliwo n'abasika bazze eno ate obwakabaka buli wakati tekiyigootanye enteekateeka z'obwakabaka oba n'empeereza yaabwo sijja yingira nnyo mu ebyo nze kyemmanyi nti wembanga ndi Muganda sirina nnyo bwenja kuviira mu kabaka wange na kika kyange politics kajja atya oba zo oba tazze bino byakaseera politics aba biseera era ensusi bwe yali n'emabega yonna gye tuvudde ezze etambula kiyinza okujja ssaawa zino nga ligiemu eriko teyagala bwakabaka ng'eyobbote bwe yajja n'ebujjawo n'emala ono n'ajja n'abuzzaawo omulala agenda kujja wano enkya omukulembeze omulala abe nga ayagala Buganda adde ne babbako ettaka alibaddize ssaawa zino kati okiraba ekisinza okutawaanya Buganda nti ttaka kubbibwa ate weribbibwa oluusi abantu b'emmengawo ne babasiba emimwa ne batya okwogera nosanga yandibadde ayogera ku nsonga nti lwaki bagobye abantu mu Lubigi kubanza kankubuulire one thing nti abantu b'omu Buganda babatawaanyiza nnyo omuntu yajja mu Lubigi tugeze awo bamenya abantu mu Buganda ludda waawo badde bamenya abantu nti ng'amazeewo emyaka nga n'etteeka terinnayita erya nnema ng'awa n'obusuulu ng'etteeka terinnayita erya nnema nga yayinawo ekyapa etteeka ne lijja liyita ng'olwedde gw'olina ekyapa kyo bwe liyita lwaki gavumenti emiliyoni 5 bewe mu pyomu tewaka abantu 2 ne bafuna bwe babateeka ebbali ne babatwala oluusi nammwe naffe aba Buganda abakulembeze ab'ennono ne tusirika ne tutafaayo kwogera ekyo kyekisinza okumenya abantu nti ono owaffe ono agamba nti ali ku sayidi yaffe lwaki kino ekigwawo tabaako kyayogera kuba ekigambo kimu ekiva emmengo kirina bintu bingi bekikkakkanya gavumenti eyinza obutakiwulira nekikkakkanya omutima gwo gwe bamenye ebiseera bisinga singa ofiirwa omwana kitaawo najja nagaa mwana wange eguma omwana tasobola kudda noyina woogumira ffe wano bwejajja ffe bonabona mmengo
kutuyimidde kututudde kututunuulidde tuti so ebintu nabo babigattagatta olusi bimenya emitima gy'abantu abamu abantu abasinza okugula mu butundutundu bwe buti obutonotono bavubuka agenda n'atembeya omuntu bwe nabutembeya bw'amala obutembeya n'afunamu obusente miliyoni mu miliyoni 3 anafuna katundu katono awo katuyanye entobazi biki bebagulayo kituufu kakati abo benyini bolabe emitima nga gibenyise tebane balaga naye kati nga gwayagala bavubuka era bakubiriza bane temuddamu kwogera ku bino kikyo bakoleddewo nina n'omuvubuka omugwe nalabeera bamumenyera akayumba ng'akaaba amaziga n'agamba nti bamenyedde enju yange naye siina mulimu gwe sikoze okufuna wenneebaka wano naye golowooza omuvubuka oyo asigadde wa nze nkakasa Buganda yemu kuyekoze ebyamaanyi okuyamba ku education yambe nnyo ku bya health eyambya bingi ekyamazima credit zino gigiwa kati bazimbana wano iziti nkozi waliwo eddwaliro bazimbira aba accident so bingi Buganda byekoze era tojja tunulya bibyo kabeka nene ebirungi bingi byekoze eki byekoze n'ebintu okabena byekoze nga gwe shoni wakoma mu P6 tata usenezebula tolina wotandikira kugenda mmengo kusaba basale okitegedde kubona n'abantu abamu tebamanyi ofuna otya basale emmengo ninga musondo bagalina era tebalina bali bannyonnyoledde nti bwoba yagala basale emmengo oyita wano ne wano nesina we nali mpulidde okujja nga nze simanyi nze kyesimanyi kyona ntisikola ki nze simanyi nze nina bato bange basoma nange neetaaga nfune ku basale y'emmengo kuba yange yawano naye simanyi woyita kugenda simunango nga bali nze ndi muwuliriza wa radio ya Buganda ndi mulabi wa TV ya Buganda sina ndako nali mpulidde kati balanga basale nti bane mujje tugwabe basale emmengo ninga bintu babikoze bwebiri era n'abaana mwe bali basoma kati simanyi bagendayo batya oyo politics go bagamba ayinza okubeeramu nti osanga abakulu bawali be bamanya nigo bawa ekifo asome nze abamu mbalaba bamaze kusoma nosanga akola na ku TV ba ku radio ko nagamba nze nange Buganda ye yampeerera nengamba wow kirungi nange njala nyonda abo lunaku olumu nga bagiranga ngene kugize katooka nge tata yafa fe tubali munu nange nzadde kanango ebidomola bingi bindiko nange bajje bangambe tuwe artist muganda womu oba omwana womu tumuwe basale obalange kale nze balange nze ngende nsabe so batuyamba abavuka mu mbeera bwetyo kuba bwe bali bangi bagala basome balowooze nga bagala balowooze niye abamu tebalina buyigirize ebintu osobola birowooza okusinziza ku IQ oweekoma nze bwe mba ndowoozezza nga nkomaawo tonvuma nuŋŋamya ngamba kati kuwetaaga genda kusoma jangu nkuwe basale ogende weewaawo weewaawo tujja kuba ttooki mu nsonga eno by the way nawuliddeko ne biiki ya principal mbuweeri eri mu ntobazi kale biiki eno kubaawo biiki ebeera ku lusozi Touch your program kanzirewa Reverend Simon Peter tubadde tukyanyonyolegana ensonga oziraba otya ggwe nze ensonga era nzirabanga bwe zitambula era sijja kwawukana ku bigambo bye nayogedde okusooka kyenneekakasa singa buli muntu akola omulimu gwe Buganda egenda kudda ku ntikko lwaki njogera ekigambo ekyo nti ebiseera ebisinga obungi era ng'omuteesa bwagambye tetumanya bintu naye tulina kumanyirawa ekyo kye tulina osooka okubuuza ekyo bw'omala okyebuuza n'obuuza nti manyirawa ekyo kye kibuuzo ekisinga obukulu mu nsi muno singa otegeera okumanya we kuli genda onoonye bw'oba tofuddeeyo okumanya tekusobola kukusanga wooli situka tambula noonya okumanya siva ku nsonga eyo bw'omala ofuna okumanya okwo lwaki abaana basoma agambye abaana babeerayo nga basoma abasoma bo baawa bw'oba otandikirako okunoonya katugambe Mengo erimu bamafiya Mengo terimu bamafiya era Obuganda tebusobola kuyimirira mu mafiya n'ogwo lwaki Obuganda bulina constitution eyaabwo era bulina olukiiko olwabwo era lulina we lutuula ebiseera ebyo omuntu komanyi gwali wadde basale Mengo mbamanyi ne Katikkiro yasomera ku basale era okutuuka mu bwakabaka bwa Buganda okubeera Katikkiro yavaayo n'atunnyonnyola
ng'asinziira ku kitaawe ne kitaawe yali akola mu Bwakabaka. basale Mengo. Ekyo kye tulina okusooka okwebuuza. Ate nange kyembuuza gwobimanyi. Sokoleke. Tuyina nkoba za mbogo mu masomero wonna. Kye tugamba nti abaana bali Mengo ebe mwere. Si buli nkoba za mbogo nti Mengo ye muweerera. Ekibiina ekyo kyatandikibwawo kiyambe ku bavubuka ab'omulembe guno omutebi. Era ekibiina ekyo tekiruddeewo, tekimazeewo myaka mingi. Kyemmanyi nti ekibiina ekyo kyekivaamu omwana wo bw'ayingira mu kibiina ekyo aba atandise ofuna pass era ku Bwakabaka bwa Buganda bakufuna ku scholarships ezo z'abadde ayogerako okuweererwako Obwakabaka. Lwaki mu kibiina Nkoba za Mbogo mubeeramu obukulembeze? Nze naliko speaker wa Nkoba za Mbogo ku Lutete Senior Secondary School. Wafuna ku basari? Safuna basari eyo. Basari buli muntu ajagala. Naye tebaginyima kuba saagisaba. Sisobola gamba nti banyima basari nga sigisabye. Tebaginyima kuba saagisaba. Naye kyemmanyi be nasoma nabo abamu bali ku basari eyo naye nga bava ba Munaani Kaluweero. Kitegeeza bw'oba otegedde ekintu we kiri olina bw'oba tonnategeera kintu we kiri noonyaawo. Todda ate kukaayana mbw ate nze nkoze ntya nedda noonya okumanya bw'omala otegeera okumanya. Reverend kiriwo ekiti program Torch mukulu mwanje Steven agambye awuliriza nnyo Kyabassa awuliriza alaba nnyo BBS telefine yaffe wabula tawulirangako lunaku lwe baali balanze nti olunaku bwe luti mujje twewandiisize wano abaagala ofuna yes gw'olaba kirina kubeera mu nkukutu bwekityo oba tekirina kuba mu nkukutu. BBS telefina ne CBS FM radio zaffe ez'Obwakabaka bwa Buganda. Radio ezo zirina programu ezibeerako ez'enjawulo. Simanyi programu kizaawuliriza. Simanyi oba alondo bamu ku programu ezibeera ku radio zaffe ne ku TV yaffe. Naye nze kye neekakasa nti ebintu ebyo bibeerako. Bw'anyinyonnyola tayinza kwogera kigambo ekyo. Tekisoboka kuba bwe kityo. Kyalina okukola era muwa akaseera nga bw'alowooza. Kaakati ensonga eri bweti omukulu bw'aba ayagala scholarship za Buganda oba bw'aba ayagala abatoobe abagambe bayingire mu Nkoba za Mbogo bafune obukulembeze bwa Nkoba za Mbogo. Bw'obeera omukulembeze wa Nkoba za Mbogo oba memba wa Nkoba za Mbogo Obwakabaka bukuwa certificate. Era bw'ogenda ne certificate eyo Mengo buli muntu akutunuulira nga ddala osaanidde era musobola okwogera. Kubanga ekyo ekibiina kirina amasomero agatali mu Buganda. Naliko ku Jinja School of Nursing and Midwifery ekibiina ekyo gye kiri Buganda Nkoba za Mbogo naye ng'eri mu Busoga teri wano mu Buganda. So tufube nnyo abantu baffe okwenyigira mu bintu ebyo. Soko nkubira Torch awantu wano tulina we tudiscussinze awo ne bwana Steven abantu abasengulwa ku mataka bebagoba ne mabegoba ku mataka njagala nkubirewo Torch Buganda ekozeewo ki kati nga gwe yaliko mu Nkoba za Mbogo oba agoberera ng'omusajja omuganda agoberera ensonga za Buganda. Soko nkubira Torch awantu awo kakati nga bawa n'obusuulu abantu abo bali mu kusenda ku ttaka babaddewo emyaka balina n'ebyapa. Kye tulina osooka okumanya nti ettaka ly'Obwakabaka tebaligabirako kyapa kuba liba lya Kabaka. Kati ekyapa oba ogenda kijjawo ettaka lya Kabaka owa busuulu era bakuwa ndagaano era bwe bakuguza ettaka ly'Obwakabaka ne bakuwa ekyapa baba bakubbi. Teri aina buyinza n'atugamba kyapa mu ngalo ekyaki gobaga kyapa mu ngalo ino manya kyaki anti liba liriyo teriba lya Kabaka bw'ofuna ekyapa. Teri aina kyapa ng'ettaka sirirye era Kabaka tasobola kwogera ng'olina ekyapa era tolina busuulu bw'olina kuwa kuba oba wuwo. Ontegeera muganda wa Mengo tana byapa byegaba ebyapa byegaba kitegeeze kuwaddewo gwe kiteeza tekyayina kye yeetaaga ate nga yakuwa gwe olina okumanya wa wotwala ettaka lyonna kiki oyagala olikolera munaani alitwala na lwaki alitwala. Nga maliriza ensonga yange gye njogedde bw'oba oyagala ekintu fuba nnyo okunoonya wa we kiri.
todeno nowagana ye nokuba pokopoko oyo tagasa nonye ekintu nkijjewa era ekintu kyenneetaaga nkifunye ntya ne bw'onoowoganira ebyasa n'ebyasa teri kigenda kukyuka. Lwaki tonoonyezza kumanya gozze eno n'owogana n'otandika kuwekalakasiza ku bantu mu kkubo biki tewali kye bagenda kukyusa. Manya nze mpise ntya mu mbeera eno. Abantu bekalakasa abantu bali bubi tebafuna kye baagala naye nze nkoze ntya ofuna kye njagala. Tuula wansi lowooza genda mu maaso. Basale bazigabe Bulange gye ziri. Era bw'otuukayo todde eno n'owogana mbu ate bayogerera wabayo tonoonya we bayogerera noonya we bazigabira ze Bulange era tuuka ku Bulange buuza basale bazigabirawo eza Buganda bakulagirire bamale gikummira awo ng'oli mu nkoba za Mbogo olyoka ojje ng'olina n'obukakafu nti natuusewo basale ne baginnyima. Ndi Muganda ndi wa kika bwe kiti mbadde mu nkoba za Mbogo nkoze ebintu bwe biti ne bwe biti mu Bwakabaka bwa Buganda naye sifunye basale. Toyogera bwogezi kola. Okay, tweyanzege. Ndoza omukisa kangwe ku mukyala. Dakika ngemu. Madam, what's your take ku nsonga zino? Thank you for watching us.